mwebale kwekuumirako, mwebale kutwagala, mwebale kugoberera, mwebale nnyo mwenna abatambula naffe. Tunaabebaza tutya? Mujjanga kwa nkuba Nakibenge yatumalira ebyalo. Kale olw'okuba nti Kamunye ow'ensonyi alya ssanja ate mulyamu nsonda likwatwa muzira. Nze enkuggulo natadde dda kuwa emisinde tugende manye omutiike talinda ate omuyala akayanira kulya. Muganda wange Prosper, abantu weebale kubaweereza. N'olwaleero tuzze kati nno manyi nti namwe muli eyo muzinamu 26 ate gazinira ku mugga. Katugende. Olwaleero tuli ku mulamwa era gwe gumu, tukyali ku nsonga za kwabya lumbe era tukiyise okutandika okwabya olumbe. Omanyi olunaku olulaganye nga lutuuse abooluganda bajja okusula mu lumbe lwa muganda waabwe nga bali wamu n'abanywanyi ate ab'omukago. Ekikolebwa mu nteekateeka eyo mubaamu okuzimba ensiisira ate n'ekidaala, abantu baleme okukubwa enkuba oba empewo okubafuuwa olw'okusula wabweru. Abantu abatali bamu balina ebirowoozo ebikyamu ku nsiisira era bangi bazivumirira nga wulira abamu nga bagamba mbu mu lumbe temugenda mbu kuba nsiisira ate mu mbeera eyo. Naye ebyo si bituufu bannange, ensiisira zisaanidde okubeera mu lumbe. Abantu aboogera batyo balowooza nti abakozi b'ebibi beeyuna ensiisira era ekyo ne bakyekwasizaako ne bakyensonsezaako. Beeyuna ensiisira ezo ne bakoleramu ebikolobero. Kyokka ate weema zo ne batazivumirira. Ne kiba nga abagamba nti weema munange nti zo temusobola kukolerwamu bibi. Endowooza naye engeri eno bannange eddayo okukakasa nti abantu baffe bajerega ebyaffe naye ate baagala nnyo ebintu eby'ekizunguzungu. Bantu baagala nnyo ebintu eby'ekizunguzungu ky'oboolaba bajerega ebintu ebyaffe ne badda eyo ne bajerega ebyaffe eby'ekizunguzungu nga byo babiwaana babisiiga akazigo. Kale abantu abaagala ebintu eby'abazungu eby'abazungu tebabiraba mu buzibu era eky'abazungu ne bwe kiba kibi oba eby'abazungu ne bwe biba bibi bitya abantu ab'engeri eyo basigala babiwaanawaana. Kaakati nno bannange mu lumbe mubaamu ensiisira era ziba nnyingi ddala, muzizimbenga. Nziramu okukibakuutira muzimbenga ensiisira nnyingi mu lumbe ate zibaamu nga z'abantu ab'enjawulo. Ensiisira ezo mubaamu ensiisira ey'omukulu w'ekika. Ey'omukulu w'ekika ebaamu. Mubaamu n'ensiisira ey'omukulu w'olumbe. Ngambye ensiisira ey'omukulu w'ekika, ensiisira ey'omukulu w'olumbe ezo zibaawo. Era wabaawo n'ez'abako n'ez'abantu abalala. Okwo kw'ogatta ekidaala mubeera abantu bonna abalala bonna era nga mwe mukolerwa emikolo gyonna egy'okwabya olumbe. Mu nsiisira ezo nno mwennyini mwe mugabulirwa abakulu abo obudde bwe buba nga butuuse. Gamba ng'ekyeggulo, ekyenkya, ekyemisana jjukira kye kifundikira omukolo ogw'okwabya olumbe. Kati ensiisira kintu kikulu. Ensiisira ngambye nti ensiisira, gamba munno nti ensiisira. Muddemu omugambe nti omusomesa ayogedde ku kigambo nsiisira, akiremeddeko nnyo, akikuutidde abantu kubanga ensangi zino abantu baffe balagayizza nnyo mu kuzimba ensiisira, tebazifaako. Emirundi mingi ensiisira bwe ziba nga zizimbibwa batera okuzeesigamya ku nnyumba, naddala ku lubalaza. Mu lumbe olwannyinimu ensiisira eyinza okwesigamizibwa ku nnyumba naye bwe luba nga lwa muntu mulala ekyo si kituufu. Obuwangwa tebukkiriza kwesigamya nsiisira
ya nnyumba ya nnyinimu, kubanga ate si kirungi, tekyetaagisa kuzizika oba kwesigamya nsiisira ku nnyumba ya nnyinimu. Mu buwangwa tekikkirizibwa, kubanga olwo anti ate aba akyali mulamu. Teweesigamya nsiisira ku nnyumba ya nnyinimu kubanga aba akyali mulamu. Noolwekyo ako kakulu nnyo 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 nnyo. Nja kujja mbalage omukolo ogw'okwabya olumbe nga guggulwawo mu butongole. Leero bye twogedde byetoolooledde nnyo ku nsiisira, kubanga nalabye nga ate ekyo nakyo kikulu abantu okukibagamba. Abantu tebakyazimba nsiisira. Ennaku zino nnyimbe naddala kati ezaabizibwa mu bibuga n'obutawuni obubugabuga temubeeramu nsiisira, tezikyalabika. N'abaana kati bajja kuba tebazimanyi, balaba biweema, balaba biweema bitentitenti. Katukome wano olwaleero, naye ate wadde tusiibula abantu baffe katubategeeze ku bitabo bino bye nawandiika babimanye. Nawandiika ekitabo Lulasangeye, kiba kya mitwalo 10, kigulire omwana wo. Ne mbawandiikira olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi, kiba kya mitwalo 3, kigulire abaana bo, omwana wo basome. Bassekabaka b'ensi muwawa kya mitwalo 3, ne mbawandiikira effumbekero ly'ebisoko bya Singule 222, nakyo kya mitwalo 3. Ebitabo bino byonna bimalawo emitwalo 19 bigule. Ate nno nabawandiikira n'ekitabo ekirala ekiyitibwa Enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba, lwakuba tekinnafuluma naye nsimbi ze zikyatukuttekuttemu. Kale nno nkowoola weebaayo omuzira kisasoolo tuteekamu ku ssente atukwatireko bannange, n'olulimi nalwo tuluwagire nga bwe tuwagira ebintu ebirala. Ndi ku 078 599 343, ndi ku 078 599 343, oba ku WhatsApp +256 781 599 343. Tuwagire olulimi lwattu, tuwagire olulimi lwaffe bannange. Kambaagalize ekiseera ekirungi, mweraba.